egenda kuba nsiitaano yennyini ewatali kubuusabuusa mu musango gwa Besigye ne mukwano gwe Obeid Lutale, era nga munnange mu musango guno gavumenti ebavunaana okubeera nti nno basangibwa n'emmundu bw'obumenyi bw'amateeka, era nti kino munnange kyali kiyinza okuvaako okuthreateninga national security, okuwamba gavumenti, era munnange bwe batyo bali ku limanda eruzira. Kakati wetwogerera munnange, Karua lawyer Nantameggwa wetwogerera tebannaba kubeera nga bamuwa empapula ezimukkiriza oba ezimukkiriza okubeera nti nno awolereza omuntu yenna wano e Uganda, era nekireetawo obunkenke bw'amaanyi mu musango guno ogwa Besigye oba mu defense team eya Besigye. Kati Martha Karua ono nga ye senior counsel okuva mu ggwanga erya Kenya, era nga ye yali justice minister saidi zeeyo e Kenya. Bw'atyo munnange afunye okukeerezebwa, tanaba kubeera nga afuna accreditation to represent Dr. Kizza Besigye in his trial at the Makindye General Court Martial wano mu Uganda, newankubadde nga munnange yawaddeyo dda qualifications ze wamu n'ebyo byonna ebyetaagisa necessary documents. Mu byawaddeyo mwe muli ne practice certificate okuva mu ggwanga erya Kenya wamu n'ebbaluwa eya instruction okuva eri Lukwago, oba ebbaluwa munnange eragira nti yoyo agenda okubeera ng'akulira defense team okuva mu Lukwago and company advocates, kubanga ye law firm gye bagenda okubeera nga munnange bakozesa wano oba mu bagenda okubeera nga basimba amakanda okusobola okubeera nga bataasa Dr. Kizza Besigye. Kale munnange kitegeerekese nti Karua tebannaba kubeera nga bamuwa special practice certificate eyeetaagisa okubeera nga akozesa wano Uganda Law Council okusobola okubeera nga emukkiriza okuwoza omusango gwonna wano. Kakati kino munnange kirese defense team eya Besigye nga ekyalimu yegeyege oba ekyalimu kigoye weezinge, era nga tenaba kubeera nga bwetyo ebeera faamu mu position yaayo. Kakati twetegekedde ddala okubeera nga tuwoza omusango guno ogwa Naggomola high profile case. Okusinziira ku mateeka, Uganda Advocates Act ekkiriza lawyer okuva mu ggwanga eggwira okusobola okubeera nga munnange awoza omusango gwonna wano singa abeera aweereddwa special practice certificate, era nga munnange luno lwe luba olukusa olumuweereddwa Uganda Law Council okusobola okubeera nga kakkalabya emirimu wano. Bw'aba talina certificate eyo special practice certificate nga tagirina, kiba kitegeeza nti munnange abeera tabalibwa nga lawyer wano, abeera nga nze Uganda at large oba ggwe muganda wange eyeerira emiwogo gye n'emimonde. Naye nga Kenya waliyo emimonde n'emiwogo, kirabika gye giri mbadde manyi balya kawunga kokka esaidi zeeyo. Kale munnange era ku nsonga eno muganda wange pressure nga tezinaba kubeera nga zitukuba, omusawo waali wano Uganda at large nga bulijjo Dr. waali ali qualified ate nga ali talented, ekyo kikulu nnyo. Gwalina ebirwadde pressure, sukaali, ate mbe simanya prostate, ekibumba n'ebirwadde ebirala. Muganda wange teweetuulako, enamba zange ziri awo, emisembe 15 endala 73. Ate gwe ayagala okusula ova ebweru w'eggwanga naddala mmwe abajja eno mu Christmas season ogamba bannange ensuzeewa ye bannange, olina okukimanya nti Hillside View Apartments weeziri ekifo kiyoyoote bulungi nnyo, nti apartment gy'oba opangisizza osobola ogipangisa ennaku embali kubanga tewali bapangisa babeerawo nti bapangisa obwo we babeera, nedda. Wabula gwe osobola okupangisaawo, osobola okujja ne famire yo ne mugaa tugenda kubeera weeks 2 oba weeks 3 oba mwezi paka gwe lwotuka okubeera ng'ovaawo ogende
era nga buli kimu mwekiri ziri fully furnished, ekiyungu eky'omulembe, eddiiro ery'omulembe, ebisenge ebisukka mu kimu, ebinaabiro ebirungi, ate bakiyateekazi weebali, wifi weeri, security eri gguluggulu, ate ekifo kiri accessible, kwegamba wantu wangu okugenda, omulirwano si nzigotta, kiri ku Ntebe Road bw'otuuka e Kajjansi oba Ekitende awo wonna, naye nga Ekitende wasinga okubeera ewangu okubeera ng'otuuka ejjanyi awo ku church waggulu awo. Era n'Abanajjadda Investments nabo gye bali. Oyagala okugula ennyumba ewedde, oyagala kuzimba nnyumba ya kirooto kyo, oyagala kugula ttaka, kutunda ttaka, olina oyagala okubeera ng'osimba kalitunsi n'ebirala byonna, Abanajjadda Investments bajja bikukolerako. Kakati munnange tudde ku musango gwa Besigye. Karua amaze okubeera ng'akompayiringa byonna ebyetaagisa. Munnange ekyewuunyisa ate ne bamulwisa nti bino yabiwaddeyo dda. Weewuunye yabadde amaze okubeera ng'abiwaayo, naye muganda wa kino kyewuunyisa era nga kireeseewo okwekengera nti abasajja tebabanga baagala Dr. Kizza Besigye bamuteeke mu tight corner nga talinaako bwetaasizo, kubanga era wabawo ensonga enkulu lwaki Lukwago asalawo n'agamba sigenda kubeera nga nze akolera ttiimu egenda okuwoza omusango guno, kugambye nti balooya bali eyo mu 50 n'omusobyo abazze okubeera nga bataasa Dr. Kizza Besigye ku guno omulundi. Muganda wange abasajja balikola n'omusango gwabwe ogw'okagala okuwamba gavumenti. Omanyi sootandikawo ekintu naye ate ne kigenda kikaluba, ogenda okukirowooza muno nga bagenda tobuuza kino nti ate wabamusanga n'emmundu ati ffe tukwatirako wa bamukwatira Kinya. Lwaki twamuyisawo tutya naye wali kakati kitegeeza nti eggwanga erya Kinya Munnakinya azze Martha Karua omuzibu. Munnange era concerns ku nsonga zino obwangu bwe bali badde bateekamu, oli awaddeyo empapula ze, simanyi lwaki balwisa, era ng'abantu bonna beebuuza, era nga abamu bagamba nti kitegeeza nti oba oli awo okeerezebwa kuno administrative error oba si kyekyo. Balabika bagezaako okulaba nga baweakeninga oba bamalamu amaanyi defense team ya Dr. Kizza Besigye bwebanga si administrative error, nti oba oli awo kale nti ate ogundi yagenze kulaba nti ezo bazikama amata gavamu matono, bayinza okuba nti anti kati ate afunanyizibwa ku ekyo nti yagenze kulaba nnyaanya ze, anti enkuba etonnya bw'ate basige bwe bityo. Then kiba kitegeeza nti waliwo ekizibu ekirala. Erias Lukwago ono nga wamaanyi nnyo mu ttiimu ya Besigye, mu defense team eya Besigye, alayidde n'agamba nti alina okuwa Karua buli mukisa gwonna oba buli kimu ekyetaagisa. Kakati awo kitegeeza nti munnange alaga nti agenda kumuwa obuwagizi bwonna okulaba nga Karua abeera ku defense team era nga yagikulira, era n'agamba nti alina okubaayo mu kkooti newankubadde nga baligo experts bagamba nti Karua nga talina certificate eyo tasobola kubeera nga agenda ku representinga Besigye, agenda kukiikirira Besigye mu mateeka nga tagirina. Abasajja bagikuuma wano e Uganda tewali nsonyi, muganda wange tewali nsonyi, ate naddala oludda oluvuganya gavumenti banza n'okubagamba nti kakati oyo Karua ayagala kuleeta byali Kenya byakwekalakaasa bannayuganda, ayinza okubagamba nabo bakole kintu, bayinza okubyogera tebagezaako kuleetamu bannakenya. Ffe tetwagala wano, tulina balooya ffe, wante mulina balooya katubawe. Lwaki muleeta abagwira wano? Ffe tetusobola kwemalira nsonga zaffe. Kaakati munnange kitegeeza nti Martha Karua obutabaayo oba okummibwa empapula okubeera nga arepresentinga Besigye
kino munnange kigenda kuba kireese eddibu eddene mu defense strategy. Omusango guno munnange ogujjudde ebyobufuzi. Yalukwago agamba nti omusango guno ogugenda okuwulirwa nga Desemba ennaku z'omwezi 2, agamba nti mwetegefu nnyo era mumalirivu nnyo okulaba nti Karua ayingira kkooti ne bw'anaaba talina mpapula alina okubaawo. Era ekisinga okwewuunyisa n'okweraliikiriza nti Law Council ekyasirikidde ddala tennaba kubaako kyeyogera. Lwaki bakyagaanye okubeera nga bawa Karua accreditation? Lwaki? Era kino munnange kireese defense team wamu naffe ba observers okubeera awo nga twebuuza ddala kiki ekigenda mu maaso. Naye munnange obudde bukyaliyo newankubadde nga balina okubeera nga bamwanguyiza tusobole okubeera nga tuwoominga nnaku z'omwezi nga 2 Desemba tujja kuba mu kkooti. Jjukira nti mu kkooti y'amagye already Dr. Kizza Besigye yagamba tasobola kubeera nga akkiriza okubeera nga bamuwozesa mu kkooti y'amagye newankubadde ba Faruku Kirunda nga bagamba nedda Deputy Spokesperson wa State House nti era ewozesezza abantu bangi nnyo. Kati lwaki Dr. Kizza Besigye tebamuwozesezaayo? Dr. Kizza Besigye agamba nti nze njagala mu kkooti eno y'abasivilians sibeera nk'omujaasi newiri byanyima. Naye agamba baawe tabeera nk'omujaasi, amagye yagannyuka dda. Lwaki bamwesibako mu kkooti y'amagye? Kubanga yo mukimanyi bulungi nnyo nti bano baginako control y'amaanyi, kyebaagala kyekiba kikolebwa mu ngeri yonna. Namuzayinza n'okubeerawo nga waliwo ekiguddewo n'agoberera mukama w'akasimu. Kakati omusajja agamba bw'ati tukoze tutya nti bagambye nti court ejja kuddamu omwaka ogujja.